Newspack channel kwoli webale kumanti nate oje kumide komanji genkuletede akkiriza mbere nganga kuwa mu mawulire getante nago gega full figure munange wuno bavudde ne baberanga bamusima lero luno full figure mugenda kuberanga ate mumugwako munange wuna asimiddwa katuberenga tukuwa akatambi kano sina degree full figure is a live example mukama yebaziwe oyo ye Jennifer Nakanguri nyamo kusabira atoro walero inengeri jo nyambali durukoyo uli wakitibwa nnyo program yongira bannyo kusort nemukulu senku you are an inspiration oyogera ebigambo ndoza nawe olinga asana okufuuka dokita Mukama kwa mkisa mwebalo kwa darumana all the way from Kampala. God bless you. Thank you so much for coming. Mukama akutuwele mkisa. Mumwanizo yono presidential advisor. Oyoge mulaba umugenzi gamwesera. Muntu kasalamu ita advisor mumanya kyako. Mwebale nnyo. Subscribing and liking leka obaka wa mu comment section tugenze ko mu lutalo lwa Kasuku kosana Tamale Mirundi Junior lunono lucha agendera ddala mu maaso Tamale Mirundi Junior tannapo wabuli lwafuna akadde amunange nga asabula Akasuku agambye mu bantu bonna abandi badde ettebaddana ku mutimbagano kuba nti nno bamanyira Tamale Mirundi Junior ye Kasuku kubanga mbo tata we yamukolera byali bingi katuberenga atubikuwa Kasuku osobola okutula n'abanvuma ggwe kutatange bye yakolera ggwe just because tosiima Kasuku tewandibadde na mulevu ezitula omuntu ku set nti avumezi over what my dad did for you ni just because mwagadde nnyo sente z'amangu akantu chi kunte tuwaba mulungi lwaki tomukola mu maama wo bwe kuba okuvuma abalala binyuma lwaki tokwata abantu ne bavuma maama wo ne bavuma mukyala wo ati munoonya buntu YouTube mukwate banyammwe mbateke ku zi YouTube mubavume ati munoonya content lwaki omukolera ku nsi ate bwe kituka kugwe okufula content then ne weefula mbugoli mukulu busibanya mbunzaako wayanta musajja gwe wantama you are egocentric noleeta abanvuma gwe bwe nakuwanga zi interview wansasulanga mmeka I used to get up every morning Nemvuge motoka yange for 5 years nzije nkwe interview na yo olwenkwezo Kasuku tosiima entalo zoneza boys domitwe gwe buzibu you are the problem kuzuza lugambo wano mwane tamvumeriri puzzle ato olumala n'okubira puzzle kati guli muntu ki ondase nvumeriri puzzle omaze obindesemu bwe twevuma ne puzzle ne twewemulanga gwonwa champagne kwago ofunye views zo ate bwe wamala ate n'omwegera neriri puzzle onkubidde essemu tuvume Bulunoke nti ekivulu kyamusaze gweke nnyini ate olwamala ne weefula nti ate gwe oli ku sayidi ya Bulunoke kati gwe bulaza tulaba nti gwaliko ekizibu Kasuku gwowenkwe wankeera nakumaca kunkubira nti twogere ku kivulu kya Bulunoke nga bwe kyamusaze era ne puroguramu gyeri ku YouTube yo omusajja nenvuma Bulunoke nga naawe wooli
Uwe namala ovuma Bulunoke ate gwe nokera ku channel yo nolaga nti Bulunoke mwate mukwano gwera omwagala nnyo. No mwane seteze motoka. Kasuku, stop it. It's not good. What you are doing is not good. Nze kankugambeko. Abana balabika bati okugambako Kasuku, nze kankugambeko. I don't care. Nze njogera mazima kankubulirire. Nze kankugambeko Kasuku. You are the trouble causer in all of this. Era lekera ugende wa sendinga okolobo bu YouTube channel bonga ate toyogera mazima. Echa plan de mule kwa saga na kuddamu kulira kikoyita. Echo nakikujjako eddame nalikyusa. Tatange yakola ensobi. Gwe kenyini weremereddwa obeera mu byakisiru oli mabina kati ate okuzenze. Male mayina ebyekisiru bikunyumira. Aye no mala ne weefula mbo wakula. Ise nende mukulu. Fedje twayitira totubulira kasasiro Kasuku, don't tell us your history. We also have our own. Gwe muso believing ati gwali important. Kasuku muso believing ati gotegeera nnyo ninga totegeera. You are also useless. Just gwe wa importance. Nobera wo mungambo Kasuku owomerwa nnyo ngambo. Gwe evobera mungambo olinga bakazi. Kanebuze bya boys dormitory. Je wajjanga olugambo ewange ate oluze wa Shalom ate bw'oyogera ne liri puzzle ate bw'odde wa Bulunoke Kasuku owoomerwa olugambo, and that's your problem. Nobera mu lugambo luno buli lutalo gwalumanyi gye luvudde, buli lutalo gwalumanyi lwava ku ki. What is your problem, you man? Iye Kasuku buli lutalo buli abayombagana yabamanya gye luvudde, yabamanya gye ludda, ate ne yeefula mbu ye mulungi nnyo ye taluliimu. Wano Spice Diana we yali abavuma tewatukubira. Gwagamba tobeera mu ntalo Kasuku. Wano Spice Diana ne manager Roger bali bavuma toka ntoko tewatukubira amasimu tujje tukuyambe. Wano Full Figure yali akuvuma Kasuku tewatukubiranga tujje tukuyambe. Wano Nalongo Kitone bwayogera ku mukazi wo tewankubira Kasuku. Kati weefula nze saagala ntalo. You are just a user. Kasuku, you a hypocrite, you a user. And let me tell you, that game will not help you for long. Muso yagala nnyo sente n'obaako okoma. Nebaako n'emikwano. Junior tasobola kuba mubi just because akugambyeko nti lwaki waleeta abanvuma. Wakwata Shalom ne mudda ku channel yo n'onvuma. Wali olowooza nja kusirika about that? You're just a hypocrite. Wandibadde Kasuku onkubira simu n'ongamba amusole. Ne egoism. Oli n'ogenda kachanoko otudde n'olubuto lwo. Hanka wayanta. Nze bakoligi. Lwaki tubeera ne boyita mikwano gyo? Bo boyita mikwano gyo bakwano bo. Wano woba n'ebizibu nga Full Figure atuvuma ng'otukubira. Bwe tugambako nga tufuuka bakoligi. Mani muvubuka gwe weetereze Kasuku. Stop that game. Buli agambako ekituufu, buli agambako ky'omukoze olotaba mukwano gwo. Naye wano woba mu bizibu ng'otukubira. Full Figure ndi bubi bane munyambeko. Gondi anvumye. That's when we become your friends. Bw'oba tujjako interview tuba bakwano bo because we want to get money. Wano enali kwa interview buli lwakusatu nga twali bakwano bo. When my father we yakuwa interview n'azimba yo YouTube leero kwoleetera abanvuma nga twali bakwano bo Kasuku. Kasuku osobola okutuula n'abanvuma ggwe. Kutatange bye yakolera ggwe. Just because tosiima. Kasuku tewandibadde nga mulevu ezituula omuntu ku set nti avumenzi. Over what my dad did for you.
Njagala okubuuzaako ku Nankuke Esther Nabirye Justin Adija ogamba otya Idi Mubarak twagala okubuuzaako Namulindwa Prosi wabale kuba nti naate ekwoli tulina mukwano gwaffe ayitibwa Wumal Kasumba Ndagire Prosi naawe tukutumiddeko kaakati nno tugenzeeko ewa Honorable Nalukola munnange ono nno aguddewo eddwaliro oba ab'Ekawempe bafunye eddwaliro okitegeera nno era ng'abaddewo ng'omugenyi omukulu okuliggulawo abadde President wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mulinnya ly'abantu b'Ekawempe North ne bannakawempe bonna ne bannakampala bonna okutwaliza wamu ne mulinnya ly'omubaka waffe Elias Nalukola mulinnya lya National Unity Platform zigulawo eddwaliro lino ku lwa Katonda n'ensi yange. Presidenti waffe n'atuula ku ntebe gye baamunyagako luli tugenda bbawa obuweereza obulungi bannayuganda. Bino tubisobola okubikola ne mu bitundu ebirala eby'eggwanga bassebo ne bannyabo. Mukama wange Presidenti nze soogera mbu olw'okuba nnina eddembe ly'okwogera. Mazima nze ntera kwogera olw'okuba mba nnina ebyokwogera. Mukama wange Presidenti nkyalina ebyokwogera naye akaseera tekamala bitegeke. Amazima Presidenti nze njogera nze yafaanana jjajjange Sheikh Alvani Kiyaga. Alina lwe yayogera ku mukolo ne bamuwa n'omukyala. Kaseera kano sebo Presidenti nsaba okutegeeza tujja kowoolanga abantu b'ekitundu kino bbawa obujjanjabi emirundi mingi naye ebirala tujja byogera. Mu mawulire amalala ensonga za Akram wa Ajet Kulthum munnange tezinnaggwa ajjukira nti amawulire agatambuzibwa galaga nti mbu Akram yayagala maama n'omwana we. Kaakati Eddie Mezaya aliko wano byannyonnyodde. Akram y'ono gwe mulaba mu kifaananyi era yebba wa Dr. Kulthum eyali mukyala wa Sheinu Muzaata. Akram inginiya omutendeke ye bw'agamba era tetuyinza kuwakanya muntu kyayogerako naye kituufu inginiya Akram yadansa maama n'adansa ne muwala we mu Amerika era bw'abeera nga yabadansa yakwata bakwate oba bakkiriziganya yabange maama oba omwana ku bombi baali bamanyi nti nno Akram abadansa bonna bw'abeera nga teyakwata bakwate omusango baagutwala ku poliisi ne bamuggulako omusango oba mpalana y'abannayuganda ng'omusajja ono bawalana muwalane oba bya bizinensi oba Akram azanya sitanti ng'ayagala bwagazi kubeera mu mawulire. Igwe munnayuganda ali eyo bw'obeera ng'osobola okwebuuza nti lwaki Akram era kigendererwa ki bw'abeera ng'azanya bizannye. Nze Eddie Mezaya Akram simumanyi soogerangako naye era simusisinkanangako naye mulaba ku mpapula z'amawulire ku TV ne ku YouTube channels nabano waffe ku online kitegeeza simumanyi ndaba mulabe. Ajet Kulthum mukyala w'omugenzi Nuhu Muzaata mumanyi mukwano gwange njogera naye ku ssimu era ye mumanyi. Ekyamazima ebintu bya Akram birimu katemba oba tebiri straight kubanga mu Amerika gyali akamalayo emyaka 2 Akram bwe yali ng'agenda mu Amerika yayita Canada teyafuna visa direct ya Amerika era ng'omuntu yenna omugezi bw'atetenkanya okufuna ekyo kyayagala.
naye mu myaka ebiri Akram otuse mu America wasooka n'okola eggulire nti opepeya n'ennabbi omukazi eyo nno yo erabika yali stand kubanga we yabeerera n'ennabbi omukazi eggulire eryo eryafulumira Akram yali ali ne Dr. Kulthum. Dr. Kulthum yali ali mu America ng'ali ne Akram era n'ennabbi omukazi nga bali naye kati ayinza n'okubeera nga Hajjati Kulthum ayinza okuba yakwata n'essimu n'akwata Akram ng'ali n'ennabbi omukazi nga bw'osanga munnayuganda munno n'eggulire eryafulumira mu bannayuganda nga balaga nti Akram ayagala nabbi omukazi naye kyamazima yali tamwagala. Tudde ku kino ekiriwo Akram nti yadansa maama n'adansa n'omuwala kituufu oba bwe kiba nga kituufu yabakwata bakkiriziganya oba buli omu yali amanyi nti Akram adansa maama oba adansa omwana. Gano ge mazima. Akram yatuuka mu America ne wabeerawo ka gathering akatono. Akram n'agenda ku pate. Bwe yatuuka ku pate omwana omuwala bamuyita mwana naye nga si mwana omuwala munnayuganda alabika aludde nnyo mu America ne yeegomba Akram. Bwe yeegomba Akram kye bayita obsession kkiriza obagaala Akram naye muntu naye nakkiriza okwagala omuwala. Kaakati ate awo ne beebulako ennaku nga zizo nga buli muntu ali mu kumuhaso. Kati ate Akram ate asisinkana omukyala ono omukulu omukyala muzungu omuwala munnayuganda omukyala muzungu oyo gwe bagamba maama w'omuwala. Omukazi bw'asisinkana Akram oyo omukulu naye n'agamba nti ate ono yayitiridde. Jjukira omuwala ng'agenze n'obsession mbu talabanga ku musajja wa kabi alinga Akram. Omuwala bwe yagenda n'alwala obulwadde bwe bayita instiria. Obulwadde bwa instiria bwe bakuba omuwala aba famire y'omuwala ne bakumaakumi ne beegayirira Akram agende ayogereko n'omuwala asobole okudda mu mbeera ze. Akram n'agenda n'ayogera n'omuwala era n'amusuubiza munnayuganda n'amusuubiza nti agenda mumwagala. Omuwala n'akkakkana n'adda engulu. Kati Akram ate akwatagana n'omukazi omuzungu omukulu. Omukazi oyo omukulu ng'amusuubiza agenda kumuwa empapula ezimukkiriza okubeera mu America. Musajja wattu yali apanga bulamu. Jjukira noono omuwala omunnayuganda yali asuubiza okuwa Akram empapula. Naye ng'ate ye Akram confidence yagifuna mu kyalo ly'omuzungu. Kati bannayuganda bagamba nti Akram yazina maama n'azina n'omuwala. Ye ensonga lwaki bagamba bwe batyo kuliko omukyala mukulu ate omuwala muto okusinga omukyala oli naye nga tebalinawo oluganda. Omuwala munnayuganda yagenda mu America kukuba kyeyo n'omuzungu mu America. Ate ekirala omu si yatwala munne era baali tebeemanyi wabula olw'okuba nti bonna bakulu. Oba kitegeera oluvannyuma baatuuka ekiseera ne beemanya. Naye ng'ate ye Akram agamba omuwala teyamulya. Naye nga nze Erinizaya aludde mu bantu ayinza okuba yamulya. Bwete tambudde badde mulabi mulungi wale kwekumira ku Newspark channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga kw'osaana okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.